Kweno video mbadde nsaba nnyo muntagingire ku muganda wange yeekolera. Nje nsaba muntagingire ku yeekolera. Then nabo bonna abawooza nti abaka ba parliament bagende mu parliament bakube ekikonde simanyi tebakutulako nsingo nga toliyo. Mubantagingireko omanyi bannayuganda muli bakujjukiza abamu. Yes, muli bakujjukiza. Nenda bagamba mu aba infinite class ngenda njagala tubatambulire nnyo ku mutindo gwa digital n'ogwa revolution eno. Nabagamba revolution eno yayita mu bintu bibiri. Ekintu ekisooka bakiyita democracy, ekyokubiri bakiyita human rights. We yayita essaawa eno ekintu kye tuli mu kugoberera bakiyita democracy, democratic avenues. Okitegera naye kugamba nti democracy ono amateeka gano si ga Museveni. Museveni yagateeka mu constitution olw'okubanga Uganda twale lya Bungereza. Okitegera ekintu ekyo ate eri ne mu American foreign policy bo bakkiririza mu democracy ne human rights. Museveni mwayitira okufuna funding. Kitegeeza ki? Nga tonnakola tteeka lyonna oyina okukola ki? Oyina okugoberera democratic avenues then n'osobola okuyisa etteeka senga omenyayo democratic avenue emu bweti n'otagifollowinga etteeka eryo libeera nga wakozesezza ki? Wakozesezza bwannakyemalira. Essaawa eno kye twagala okuchallenginga Museveni tumuchallengingira mu mateeka okumwambulako ekikookolo nti yeekwese nti atufugira mu mateeka. Omuntu ekimufuula dictator kwe kulinyirira amateeka ago n'eddembe ly'obuntu. So revolution eno si ya kivandulo. Gwebuuze ebbanga lyonna abaka ba parliament lye balwanye mu parliament tufunyeeyo ki? Ekyo ekibuuzo ekyo oba tokiinaako answer kitegeeza tonnategeera revolution gy'olimu. Okitegeera ekintu ekyo linda stage gye bayita human rights protest otandikiraawo. Wabula revolution kati stage kwe tuli tugamba tugenda ku challengingira Museveni mu mateeka tugenda mulabisiza mu mateeka. Munnayuganda katugende mpola. Baleeta amendment. Sije baleeta njagala mpite mu democratic avenues kubanga nakugambye amateeka gano oba ebintu byonna byonna ebigoberera tukola ebintu bino nga tufollowing ekintu kino eno parliament ya Bungereza president yabadde. Kitegeeza ki? Constitution ya Uganda ino kutambula in line oba parliament ya Uganda ino kutambula in line with the UK charter, with the Royal Charter oba Commonwealth Charter. Kitegeeza nti biru ya Uganda ekintu kye kiyitamu kyonna kyonna okufuuka etteeka erina okufaanana lya ddala ne ya Bungereza we kiri genda okirabe. Okitegeera ekintu ekyo. So fe abagamba nti ababaka ba parliament tetulinya wano kino kye tuliko. Munnanga abantu abasinga okuwoomerwa enkoko mu ggwanga omuwoomerwa enkoko naye enkoko eno erina emitendera gyeyitamu okutuuka ku sowaani w'ogenda okugirira. Kitegeeza senga enaabuukayo omutendera gumu tosobola kugirira n'ekuwoomera nga weebadde ekola ki? Ngamba mu ababadde mu Easter. Enkoko eno bagyalula neekula ogisala omala ogisala n'ogiteeka mu butungulu teeka mu bikiteeka mu munnyo then paka wenaatuuka ku sowaani. Senga enaabuuka omutendera gumu bwe guti kitegeeza togenda gifunanga gwokola ki? Ojagala njaga tutunulya amendment efuuka etya etteeka. Era ffe abagamba nti no ababaka ba parliament tebalinnyayo kiki kye twagala okwewala. Njagala tunule wano zino ze 5 stages 8 steps. Okitegeera ekintu kino oyinza obutakitegeera. 5 stages ezi major ezirina okuyitibwamu. Then 8 steps ezigenda paka etteeka lino werifuuka etteeka nga lisayiningiddwa nitibuhabulwa. Okitegeera ekintu ekyo. Njagala otunuulire stage namba 3 ne namba 4 njagala ogitunuulire. Ekintu kino balina okikubako debating oba discussion. Wamala okukidiscussinga then kimala ne kikola ki? Ne bakikolako ekintu kye bayita voting ne balonda. Naye voting ejjeetya kuba ku debate ku live eyo kwe twali oli yagamba twetaaga 3/3 of the parliament. 3/3 tekitegeeza nti n'ababaka ba Museveni balina mu parliament ya agamba kuwanika mikono. 3/3 naye gibe bawanika ddi nga discussion emaze okubeerawo. Kitegeeza kisenga obukayo stage emu bweti kitegeeza etteeka liwayisiza teryabadde mu mitendera mituufu. Bannange tukozesa emitwe. Revolution yayita mu democracy na human rights we yayita si bya kivandulo. Teriyo tteeka likugamba muno mugende mukube ekikonde mu parliament abaka ba parliament no. Mugenda kutula mukole discussion munamala discussion mugenda kukola ekintu kye bayita voting. Okitegera and the majority takes it all. Naye senga democracy nabagamba democracy is a two-way sword. Asala bwati a democracy. Eno side tulina opposing side, eno side tulina proposing side. Kati omuntu asinga amanyi mu kuwuba ekiso kino yakola ki? Yatema after a discussion. Kati kitegeeza side emu ebanga yetudde mu parliament yawo neeyisa ebiteeso byayo kitegeeza democracy teyakoze ekiti ya balance oba democratic avenues teza balance nze. Stage number 3 ebeera yabuukiddwa. Mugenda kulonda ku kiki ekintu kye mutakubigezaganyizaako birowoozo. Okitegeera ekintu kino. So tuva mu bino ebintu by'okukyamuukiriza twagala kikonde twagala bikonde. Banna Uganda revolution eyaffe si ya kibandulo. Museveni tusobodde okumutuusa olwaki
tukozesa nnyo obwongo ddaani amaanyi senga byali byakozesa amaanyi nga twagamba kugenda kulwanagana ne Museveni senga revolution eno yaggwa dda senga yatuwangula dda okitegera ekintu ekyo senga yatukuba dda n'atuwangula kubanga alina amaanyi agamala neffe tumukubisa bwongo yensonga lwaki tusobodde okumujja e Congo tumujje Sudani tumujje Somalia ne funding tugisaze ne pipeline tugistopinze simaanyi bwongo so wena blog ogenda okwetunuza mu kamera ngato nayogera kintu kyonna tuna discussion democracy ne human rights ozimanyi woba tobimanyi kitegeeza tonategeera revolution eno linda stage ey'amaanyi weenajja ey'obwongo sooka ogireke kyensaba okitegeera ekintu kino abaka ba parliament Shamimu Malenda ali Nairobi mu ddwaliro bamukuba coffee bill yayita emwanyi eri mikono gya Museveni wafuna muki njagala otunuulye parliament weri mu shaping ya parliament opposition leader always ye leader wa business ku side ya opposition ne ba independent sibonna senga akera ku machana agamba nti etteeka nze sikkiriza abantu bange mbafulumiza omuntu yenna alemezaamu abeera regarded as a rebel muyekera okitegedde ekintu ekyo muyekera era decision ye gyakola tebeera considered tebagiconsideringa under democratic avenues kubanga nkugambye we are basing on the Commonwealth Charter gyetubesinga okitegedde ekintu ekyo so saagala nnyo tumenye bantu nga tuba exciting nga mulina numbers but you're misleading people don't mislead them revolution yene erina amateeka agagigoberera revolution erina direction si yakivandulo ne tujja eno mbuno ani asinza numbers yagenda okwogera ogoberera democratic avenues neza human rights then that is going to make you a better teacher or a better blogger otherwise ewantu weetaaga amateeka obanga tokolawo bireke kuba ne weetaagawo mateeka we have to interpret policies okitegeera ekintu ekyo so don't mislead the people my brother yeekolera eno video strictly njagala bakutaginga ogifune revolution yayita mateeka abiri ga democracy na human rights ekintu ekigenda okukolebwa mu parliament amendment stages ezimu zeyitamu twagala tu stoppingeko stage 2 then we tuna stoppinga stage 2 kitegeeza nti democracy teyakoze ekite ya balance nze awo Museveni wanazisa egenda kubeera ki egenda kumulaga who the dictator is watu wabadde akola ebintu bye okitegedde ekintu ekyo so fe kyekitulwanya netugamba nti abaka ba parliament tebagendayo otherwise naawe njagala nnyo tudefending ng'okozesa amateeka yino ngikulaze amendment stages zeyitamu omanyi tetufaayo kukola research amendment zezino stages zeyitamu okufuuka etteeka libeera tteeka already okitegeera libeerayo amendment kyekintu kye bayita change in an existing policy ayagala kukolamu change etteeka lino libaddengawo n'abantu bafe baddenga basibira mu court martial wabula ayagala kilegitimizinga kati legitimization yeffe gye twagala okustopinga nti senga stages 2 tezigenda mu maaso abaka ba parliament ne batabeera aba opposition ye n'akiyisanga NRM ye Museveni NRM mu parliament ye Museveni naye nakugamba nti Museveni okukola legitimacy ye yonna alina kukolera mu opposition gwebuuze lwaki waba teyeetaaga opposition eno ate alina ogikwata agiwe miliyoni 10 okubeera mu parliament lwaki abeera abasasula batayitaaga kitegeeza okubeerawo okwo kugenda weesa omukolo gwange ekitiibwa okitegeera ekintu ekyo so fe kintu kyetwagala okustopinga ye number 3 ne number 4 kitegeeza wanatwala ku number 5 obedde abeera abuuse stages mu mateeka tetubuuka in a democracy every inch counts every step counts ensonga lwaki mu revolution tugoberera steps zonna oba stages zonna eza revolution eno okitegeera ekintu ekyo so bannange before nga tonneetunuzaamu kamera totomeza abantu omulamwa gwe tuliko abaka tebalinnyayo tusobole okustopinga number 3 ne number 4 tegenda kubeera ki balancing tewali okitegedde ekintu ekyo kati ye Museveni ayise ekikye twongere okulaga nti nakyemalira wedde emirimu ekyo kye bayita okulabisa mu mateeka sibiri ebyo kugenda ne bakuba ekikonde ne bamenya embirizi ate ne bavaayo nga tebalina kye bafunye okitegedde ekintu ekyo so twetunuzeemu kamera zino nga tulizoninga nnyo nga tuyitira mu democracy nga tonasindika muntu mu kintu kyonna sooka otunde waliwo democratic avenue eriwo wabeerawo democratic avenue yonna eriwo tukozeseeyo than applying human rights. You cannot activate human rights before democratic avenues zona nga ziweddeyo tosobola lino kyenzenga amagamba ebbanga lyonna timugamba abantu okwekalakaasa naye tukyatunulire democratic avenues ezo era democratic avenue is a sparking point weziggwerayo ye sparking point ya revolution yensonga lwaki essaawa eno opreachinga protest vote nakugamba voting is an event, the last event of democracy. Protest yegulawo human rights okitegeera senga democracy abeera tabalansinze okitegeera ekintu ekyo kati eryetteeka mukulu yeekolera lyogamba nti bagende bakuba ekikonde nga tebakuddeeko simanyi tebakuulako nsingo nga toliwo fe tugamba
we banamukula kesi ngo togenda twala bulumi kwoge ojja kuba muganda otola byenga bamutta nesawe ne tosobola kunenya Museveni nga nawe ekintu wakibadde mu wakiparticipate nzemu ate nonenya Museveni respect